Alright, kakati lelo by the mbadde ndio nenda akafanani kashibanga line baby wenga msitudde nga ka caption inzeko my favorite human name Gomba. Oh my god, abantu abamu mufuneyo kubudde mutwaleko bu baby bwamwe ku photoshoot namwe mwerabiseko. Okay, kakati lelo nina mawulire mangi mudubira kagulu mwadutegeza kagulu wali mbadde ngudde kakati osatuuka kakati ninaga kasuku nina the agent simuzanyufu black ya naye by the way luliwe naluwa ninjogera ku bya birthday yange enadayo wakanendowooza neŋŋamba nekimanyi nti olumu tubeera wano nga twogera naye nga abawuliriza abaffe babeereeyo maybe nga balina abantu baabwe be baliyagadde okuwishinga birthdays like that. Ndowooza nti maybe omuntu asobola okubeera eyo alina omuntu we gwayagala okwagaliza amazaalibwa n'atuweereza oba ekifaananyi obaka video n'obubaka bwe bwayagala then tusobola okubukola ki okubuyisaawo wano ku Uganda bugenda kuyitiriraku abantu nga bazaalibwa abamu balina ne birthday bbiri okimanyi bbiri abantu balina birthday bbiri ayi yalimba abasajja alina neyiyeyabbanga naawe obikola nedda nakirabako nali nkirabyeko tokirabanga ggwe ng'oli akujja birthday bbiri. Okay, kakati if anyone is interested ne banabera 10 tujja kibakolera just for si kitegedde obadde oyagala paka ku birthday eyo no like every day this natural oyagala abantu baweereze ne bagenda kuweereza ku ezo message zikazijja kuba nyingi mwaka gugenda okuggwanga buli omu alina olunaku kati bateka ku simu ki onoogimpa n'agiteeka waawo owe yiyo izange zijja kuba abamu basobola okiyita ku yiyo ojja kuwa special line kale nagwo abeera nayo kubanze nja bagamba ayo wishing you birthday so happy birthday bwekigenda okuba bwekityo okay kakati tugenze manewsezi sokoleke basindike message ku namba jengendo okubawa panjagala kati weyogere ekintu kibe ng'okyogedde kirambuludde they can send a message on the number you're going to pin kuno kwenyini ku mboozi jengendo teekako okay kale ojajimpa nteekeko ongambye okugenda ojinfunira ebintu ebyo sokomperira inyinda olunaku olwaleero olutalo oluli ewa Kasuku ne ba social media in-laws tubayite ba social media in-laws baki juzi we nalwa ne kugamba Kasuku yayanjudde no kubanga bya boys de mefi wapi se kwanjula naye kati ndabuli wamu simanya beki okay kakati Kasuku ekituufu yayanjula omwana watu yamwanjula oli kozo omukazi yayanjula yamwanjula naye ekiri eyirudde eyo abantu bagamba Kasuku bulijjo yogera ku mabina oyagala nnyo banyashi naye omukazi ng'ali nnyashiresi Mrs. Katende ng'ali nnyashire Kasuku ayogera nnyo ku mabina bwagagala ya waliwo ka video Kasuku ng'agamba nze amabina gannyumira nga ngalaba gannyumira nga kitegeeza nti gayagala maybe kitegeeza nti wabanga ganyumira ogalaba nti ate era gayagala n'otteeka mu maka ge era ng'agamba Kasuku agamba yo mukyala we alina akabina mbeto video ze batambuza nga atalina akabina ziri AI generated bazikoza AI era nga nebyo bye mwogera si bituufu my babe alina nnyashi avuganya na Catherine kusaasi sokoleke eriyo gabayo eriyo abakazi abambala obwambazi obubina naye nzija kulimba okwegomba omukazi ngayambadde bwambazi kabina oba okumulaba ngayambadde akabina era n'oyo ewaKasuku kubanga ndaba mukazi yadde mulungi mukazi mulungi ate boarding yambadde boarding era singa aba ayambadde buli gundi sesobola nyashikwerera emala okay kakati mwesonyiwe mukyala Kuku bamuleke mukyala wa munnaabwe bo balina obubina bubagasaaki kasitane gwe baliko naye tatudde ku bigambo wasula okay kakati omukulu the agent is not happy about the gravity
aba Gravity ekintu kino kisusiza Gravity yesterday yapostinze akafaananyi ke nga awandiiseko nti tomorrow I'm dropping another banger tomorrow eyitibwa omwana oyo ebigambo bijjawa soko kirabe kino ekigambo nedda bambi kyogere kandabe kansome omunio kyekyo kyekyo kati omunio kitegeeza napostinga nti yeeyo banga luyimbo lupya yawandiise ebbaluwa nga gamba Gravity tukimanyi kale wafiirwa kyanaku tukimanyi ekivulo kyakusala nagwo si mawulire malungi naye lwaki otuswaza tulekeemu notayito z'ennyimba ozisusizza akkiriza nti oli muntu mukulu aleeta luyimba ku luyimba mubuwemu anti engudi yayimba oluyimba oba mitandikyo era simanyi oba naawe kapositaako yagamba mbu Gravity ebigambo abimbi abimazeeyo kati oba kati anadda ku ki kuba ate bwayimbye ebigambo byonna bimazeeyo bijja binisima rapa yarapinga kanakino ekigambo kitegeeza ki omunio olabirika tulinde agire kubanga yatugamba okwepikya simanyi empulira njagala dduwulira kubanga yakisusi naye tebataddeko koka akadokita bakakomplainingako but anyway tekyali oba nnyo okusinga this one but nange ndabira ddala ng'akisusiza kati bolaba takisusiza ate tumanyi kigambo kitegeeza ate ekigambo bwabanga da agenti waffe yagambye nti kigambo kya kisiru kya buwemu kibi nnyo very bad then why do we not kitegeera kubanga okusinziira kuzaza kuba okimanyi tekitegeeza simanyi lwaki okuliriza nti kiteeka mu luzungu singa naye kyo yabadde akiwandiise mu luzungu kuba yagambye I'm dropping another banger tomorrow ate kino kitegeeza kale kati mu luzungu Anas are you serious? Is that so? Oh my God. So mwanange siri muzalira nkwano gwange omunodhana yangamba nti bakata simaya kadindo simaya biki niyo muyangambo kiwe mulanyi ekigambo ekyo naye kati ebyo bigambo abaana bebayimba kati gundi ono gundi ani ono Lily Pazu yayimba juzi byazi yenkudi era enkudi nefuuka engudi bagikuba ne ku mikolo sewo ne batafaayo kakati n'omunyo wajja gukuba bakuba kale mugende maaso nze I'm standing with the agent we ain't happy this side okay Omchala Carol Nantongo, remember her Chivulu is on the 6th and that is this week on Friday. Is it hard? What's 5th? Yeah. Friday is her Chivulu and Carol Nantongo and her manager by paying a visit to the Minister of Buganda Kingdom, that is Charles Pitmaika, yesterday morning. Katikiro. Prime Minister. Prime Minister. Okay, and we are losing. Okay, he paid. She paid. Twice koda. Muyali mukoti nga kyabula okugamba gundi. Anti. Lawyer. Gundi omulamuzi. Anti kati nze njali. Mugamba nze ogamba naise koti. Kati nze njali numa naise koti. Okay, she paid a visit to the Katikiro ngenda lete ensenene twafumbi. Mwena izo kulya ensenene nagamba. Ayagala ati buli omu mugamba gabe nazo kulya. Nkugambi. Kuba kiwandiikeko leero. Yagenze n'amukyalirako nga she's seeking for blessings. Ayagala blessings okuva eri Katikiro. Yeah. For the show. Show eyokya. Nengagenza mpozi gamba ayagala abakungu bagende bakoleki. Mugende oba ne Charles agende. Okay. Kakati kazi Charles yajanjaba kabaka wa. Kabaka twamulaba. Okay, ngosidise baddenza sidise mkatonda. Okay, kakati omukyala Bad Black mamani baza mutabani we yani. Nyandira bidde. Nache manye Masolo Queen. No, the Masolo Queen is
mulala. Ono ye Masolo Queen. No. Kana to oli naye mulala. Oli kugamba wa gundi. Owani. Wali nsikenzi. Oyo mulala ile nyali ayita bulala. Lwegendereza. Queen Masolo. Bas. Katune Masolo. Okay, kakati Bad Black. Ya postinze nga wandika so Bad Black ayina oluzungu lwe. Bad Black agamba nti why do I have a bad feelings waliwo gwe bagenda okukuba amasasi before May 2025 the same way I felt about Jaja Ichuli after the airport call yamukubirako airport call anti kali wale sema yavako airport oba nayongerako nga gamba this generation think mouthing big people in the government will cause them to pay in exchange of leaving them. The regime simanya yatere embundu yafuna obwogerero. Mark that hard. Keep this and remind me on that day, please. You cannot be poking your nose and everything while you're on ground. Abasajja bakambwe nnyo. Simanyi buli ali eyo ng'olina kyokola ekitali kituufu. Bad Black alina feeling embi. Naffe tumulina ku feeling. Mark those hard. Tumulina ku feeling embi. Bad Black. Baba tulina aba yafaanagana ng'essaala ya bugingo. Naffe tulikola. Are you also one of them? Siri omu ku bo naye. Ariko abaana beevumbulidde omuze gw'okuvuma TikTok bagundi. Yegwe ono gundi omumanyi Aflandani wa Dogo Nelson. Unabera agamba Bad Black pitawo eri embwa. Ngali ulala. Ninalaba Bad Black amuyombera. Kati nalabye ne omukulu Mondo Pastor Mondo. Ngana yayomba bulala banoonya Aflandani abuzi. Abayite mwazi tasabone zikola ki nezijja. Ngari yaleta kano ka video nga empuno eyambadde engoye yo naye kozeeko mbufulu figo zunga. Okay. Kweyo video nga full figure akolaki ayomba yako ka video munange ke yasembyayo. Okay. Kakati mukusembayo nakuzina ekiri ku social media abaana bagamba nti Sheila Gashumba. Nakuzino bamuyita mbu female Didi bwatunda abaana. She sells people's daughters kugenda bweru kolaki. Kubayigiriza mizeeje. Era waliwo video ye waliwo mwalo omwe yapostinze Sheila Gashumba mbu selling off people's daughters isn't hard work. Gwe ka female Didi. Nozobe yadapostinze nga alaga mbu yakola nnyo okutuuka okozi naye yazzemu nga mugamba I can't believe I used to mime songs at every event. My dad took me to because he said if I wanted a pink Motorola I had to work for it. I used to get tips and he topped up for me. I managed to finally do what? Do I know? I managed to finally. That is how she replied to that commenter. Kakati lwaki abaana muyita Sheila female Didi yali atunzaani gwe mumanyi gwatunda abantu bagamba nti bwe basonga kitegeera naye era byeyekoyo byo bingi kubanga tosobola kukola abantu mu bintu byotakolangako naye okay tugenderawo tugenderawo yavugerwa enjiro ovaze n'engeri yamanyi kyaliko nayinza okwesanga nga kebatandise ndowooza bamunoonyerezeeko manye ebintu ebimu byetaaga ne mubinoonyerezaako ne biggwa nti biwedde netumanya nti ki tibiwedde buli omu n'ategeera nti naye gundi twamuwayiriza tabikola ebintu ebyo gundi ali bwati naye kati biwedde ebiki anti ze bade nzikiza bukkiriza biwedde mali bayogera kumalizayo nenkubakira twena twogere ku muti naye kati bikoze biwedde naye
Wanenge jonda bisiza. Biwedde. Sagala bya Kale tudde 1, 2, 3 bigo. Naye kati biwedde. Biwedde. Okay, tugende kale. Ninjala ennuma.